إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبورغانا بيبيتيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبورغانا تكوميونا تي نومسومو غوافي سلسلة دروس حول الجنة والنار، سلسلة دروس حول الجنة والنار. emisomo ejetololera kujjana ya Allah subhanahu wa ta'ala n'omuliro gwe. Tuwerabira oluganda webbeeyi nti twatandika n'omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, era nga twakagula bako sofa lecture ziwerera ddala 35. Olwaleero bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala omuliro gwe tukyatambula nagwo, tugenda okulaba lecture eya namba 36, nga lecture eyo yegamba nti ihatatu nnaari bilkuffari, okiwulidde min suwari al-adhab, mu bika by'ebibonerezo by'abantu babagenda okubeera mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Gwe tukyatambula nagwo, jjukira nti omusomo gwe tukyatambula nagwo twakagula bakole lectures 2 ez'emabega. Kakati olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kulaba lecture eyokusatu ku nsonga eyo. Okiwulidde ebika by'ebibonerezo by'abantu b'omu muliro n'okusiŋŋana kw'ebibonerezo, okwawukana kw'ebibonerezo by'abantu b'omu muliro. Olwaleero tugenda kutunuulira ekiyitibwa, tugenda okutandikirako biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ihatatu nnaari bilkuffari, kwegamba omuliro engeri gye gugenda okubeera nga gubulungudde gwetoolodde abakaafu, ng'ali muli munda talina na waddukira, wallahi n'akamu n'akeddagala. Then tulabe itlaa'u nnaari ala al-af'ida, okiwulidde engeri omuliro gye gugenda okusenseramu paka kwegamba ku mitima munda, paka ku mitima munda egy'abantu abagenda okubeera mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Then Allah bw'anaaba asaasidde ndowooza ng'obudde bubaddewo, era tulabe indilaqul am'a fi nnaari, ebyenda engeri gye bigenda okusowokayo, abantu engeri gye bagenda okubeera nti balaajana nabyo, babonerezebwa nabyo, beetooloola nga kwegamba beetooloola nabyo, wahakadha. Na'udhu billahi minan naari. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa omuliro gwe. Barakallahu fiikum. Kakati tugamba wabillahi tawfiiqi, barakallahu fiikum, nti ahlu nnaari, abantu bano ab'omu muliro, humul kuffaaru, be bakaafu naabo, alladhina ahatat bihim dhunubuhum, nga amazambi gaabwe gabeebulungulula, gabeetooloola. Okiwulidde bulungi, kwegamba nga gaabamalawo amazambi gaabwe, wa maasihim, n'obujeemu bwabwe. Falam tabqa lahum hasana, nga tebasigazzaayo kalungi konna, oba bagenda kubeera nga tebalinaayo kalungi konna we bagenda okuyingirira omuliro ogwo, oba bagenda okusaanira mu muliro. Okiwulidde, tebalinaayo kalungi konna kagenda kubataasa, oba Allah subhanahu wa ta'ala mwagenda kuyisiza n'akamu n'akeddagala. Kama qala Allahu ta'ala, ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera n'agamba fi raddi ala al-yahudi, ng'ayanukula abayudaaya, alladhina qaalu, abo abagamba nti lan tamassana an-naaru illa ayyaman ma'duda,
kwegamba nti omuliro ffe tetugenda kukombebwako omuliro n'akamu n'akeddagala okujjako mpozi buyinza kuba bunaku bubale bubazi naki kati Allah n'abanukula ng'agamba nti bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabu nnaari hum fiha khalidun. Abantu bonna abakolanga ebyobujjemu wano ku duniya okiwulidde kakati ensobi zaabwe oba ebibi byabwe ne bibeera nga bibeebulunguludde kwegamba babbinkidde muli kwegamba babbidde muli mu bibi byabwe okiwulidde bulungi fa ulaika ashabu nnaari abo be bantu b'omuliro bennyini abataliiko kubuusabuusa hum fiha khalidun nga bagenda kugobeeramu obugenderevu n'obugenderevu. eno aya eri mu suratul baqara 81. Naam wala yakunu almar'u kadhalika omuntu tagenda kubeera mu mbeera efaanaganako bwetyo illa idha kana kafiran mushrika okujjako nga yali mukaafu omushiriku wa barakallahu fikum wa kathara Allah min amthalikum. Yaqulu Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala Allah musasire agati almuradu bisayyi'a huna aljins ekigendwamu ne kuga sayyi'a wano jinsu sayyi kugamba ekikolo okiwulidde bulungi mu byonono ekikolo mu byonono wala budda an yakuna shabihan wala budda an yakuna sababuha muhitan bihi min jami'i jawanibihi agenda kubeera nga kwegamba ebibibye oba ensonga eziviirako kubeera nti omuntu kugamba ajjuze ebibi oba ensonga z'ebibi ebyo kweziva nga wallahi zonna zimwetoolodde buli saidi yonna ajjuze ebibi akubyeko fala tabqa lahu hasana nga tasigazaayo kirungi onakamu n'akeddagala wasaddat alaiha masalika najat agenda okubeera nga anoonye ekkubo erimuwonya waapi nga tewali kkubo lyonna lisobola kumuwonya n'akamu n'akeddagala ebibi nga bizibikidde amakubo kugamba agandibadde ag'okumuwonya okiwulidde agandibadde ag'okubeera nti mwayitira naawona ebibonerezo bya Allah tabaraka wa taala. Walkhuludu fi nnaari n'okubeera mu muliro n'obugenderevu huwa lilkuffari wa lilmushrikiina okiwulidde bulungi kigenda kubeera kyabakaafu n'abashiriku wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Nolekyo fayata'ayyanu تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك وشولد كتم آية الله سبحانه وتعالى تيجيزامون السيئة وشولد وبكافو نوب الشرك وشولد بارك الله فيكم. إلا ونوي نيني مبتوفو enjogera y'abamu'tazila ne bakhawariji enfu okiwulidde egamba nti abantu kwegamba oli bw'akola ezzambi limu oyo agenda kubeera muliro obugenderevu nakina afa nga teyenenyezza maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga amazambi ago ne bwe gabeera tegajja muntu mu busiraamu asiyema ne haji ya ahli sunna wal jamaa n'akamu n'akeddagala okiwulidde wano tufunawo mu sunna almutawatira ezafa ku nabbi sallallahu alaihi wasallam makuba amayitirivu mwana wattu barakallahu fikum nga kugamba zitulaga kugamba khuruj al-usat al-muwahhidina minan nari awo kyolida abajemu kugamba balinamu ensobi muba muwahhiduna bali bawula Allah subhanahu wa ta'ala bajja kutuusa ekiseera bave mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala tebajja gusiraniramu bugenderevu bana bagenda gusiraniramu be babatuka mu daraja y'obukafiri daraja y'obushiriku. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Kakati olwokubanga ensobi zaabwe amazambi gaabwe gagenda kubeera gabulunguludde abakaafu abo wakiwulidde kwegamba nga gabamazeewo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jabbateeka mu byonerezo bye ate nga kwegamba biriko n'enkomera nga biriko n'enkomera kwegamba nga tebalina ngeri kije basobola kuvaamu okiwulidde lwaki fa innal jazaa min jinsi al-amal okiwulidde kwegamba nga bwokola bwosasulwa kati bakafuwalira Allah tabaraka wa ta'ala banoonya amafaru banoonya kwegamba obuwonero mu ngeri y'okuwona waapi nga wallahi tewaliwo bawonera tewali
we bayita kwegamba ebibonerezo bibeebulunguludde bibeetoolodde buli saidi yonna bibonerezo bya Allah buli saidi yonna muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah azza wa jalla bwe yagamba nti lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash mu suratul a'raf anamwemu okiwulidde manyi bagamba nti almihadu ma yakunu min tahtihim kwegamba ebiva wansi wal ghawash jamu ghashiya okiwulidde al ghashiya kyekibikka al ghita ekibikka kati omuliro gugenda kubeera nga gubafuutuka wansi waggulu mu saidi zonna nati nga tebalina wonna we basobola kubeera nti bakola ki bawonera omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala oba baguddukamu n'akamu n'akeddagala wahiya allati taghshahum min fawqihim ghawash wakiwulidde bulungi kugamba ebigenda okubafubutuka waggulu min fawqihim waggulu waabwe wakiwulidde waggulu waabwe ekigendwamu wano barakallahu fikum nti anna nirana omuliro gwa Allah tamazima omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala tuhitu bihim min fawqihim wa min tahtihim gugenda kubanga gubeetoolodde gubasazeeko okuva waggulu n'okuva wansi nga Allah bwe yagamba era mu aya endala egamba nti yawma yaghshahumul adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim mu suratul ankabut 5:5 nti olunaku azabu za Allah subhanahu wa ta'ala wezigenda okubeera nga zibeetoolodde okiwulidde obanga zibasazeeko zibeebulunguludde okuva wansi okuva waggulu. Allahu akbar. Mu aya endala Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti lahum min fawqihim dhilalun lahum min fawqihim dhulalun lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulalun okiwulidde wansi waggulu saidi ne saidi kwegamba omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala nga wallahi gubasazeeko bali muli wakati tewali wonna we basobola kukola ki kuddukira ebadde suratu Zumar aya namba 16. ate Allah subhanahu wa ta'ala yasarraha yachatulira ddala bulungi nnyo ekyaki bil ihata fi mawdi'in akhar mu kifo ekirala kugamba n'ayatula oba n'alaga okubeera nti omuliro gujja kuba gubasazeeko bazabu za Allah azza wa jalla zijja kuba zibasazeeko mu kifo ekirala mu aya endala egamba nti wa inna jahannama mazima omuliro jahannama la muhitatun bil kafirin gugenda kubanga gwebulunguludde nga gwetoolodde nga gusazeeko gubunye abakaafu okiwulidde bulungi omuntu omukaafu omudde omukaafu omushiriku yafiira ku bukaafu yafiira ku bushiriku agenda kubeera muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala nga yenna ali muli suratu Tauba aya ya 9 aya ya namba 9. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam. وتأتي الإحاطة من ناحية أخرى أتوكو يبلونغولا كنو كل نجري جوكو جامو ناقد مونغري يندالا ذلك أن للنار سورا وشولد يحيط بالكفار omuliro gwa Allah tabaraka taala gugenda kubeera mu enkomera okiwulidde gugenda kubeera mu enkomera gugenda kubeera mu fences nga fences ezo zisazeeko zebulunguludde abakaafu bonna okiwulidde fala yastati'u al-kafir مغادرتها فلا يستطيع الكافر مغادرتها أو الخروج منها kwegamba ng'omukafu talina ngeri kijasobola kuvaawo talina ngeri kijasobola kufulumamu mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde nga Allah bwe yagamba nti inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha okiwulidde bulungi ahata bihim suradiquha kino suradiqu kino kwegamba amakulu suwaruha wa haituha kwegamba bagenda kubeera mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala yabategekera ebibonerezo abayitibwa abalyazaamaanya bonna mu muliro guli naye nga kwegamba enkomera z'omuliro nga zibasazeeko okiwulidde bulungi nga zibeetoolodde tewaliwo basobola kuddukira. wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuha bwe basabayo ebyokunywa okiwulidde bulungi kwegamba bagenda kunywesebwa ebyokunywa nga biringa bolaba kolase yeseza obulungi atokosa obulungi ennyo okiwulidde bulungi atokosa obulungi ennyo naye nga kwegamba baagala ate okunywa bwe bati
Allahu akbar nga kwegamba yashwil wujuha ebbugu mulino kwokyo kamaro bukamazo bukambwo obubiri nga enyama yonna maaso nga Allahu akbar yonna kwegamba nga ebbugu mulino n'okwokya kuno nga kugikuba kati Allah kyagamba nti bisa sharabu wa sa'at murtafaqa mu butuufu byakunywa bibi nnyo ebyo ate nga mu butuufu kugamba budde bubi omuddu yandibadde yeefaako n'alongoosa n'atabeera mu mbeera zifaanaganako ng'ezo okiwulidde Allah zaavumirira zaatulaga nga si nnyangu n'akamu n'akeddagala tufunemu ebyokwewulira sobole okubeera nti tulongoosa naddala al aqida wa sunna okiwulidde oba tawhidu wa sunna okwawula Allah enzikiriza entuufu ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eri aya ebadde mu suratul kahfi aya namba 29 naam ensonga endala itla'u nnaari ala al afida okusasira kw'omuliro kugenda okusensera abantu bano wallahi gwe batuuke ne ku mitima eri munda okiwulidde bulungi kwegamba nga era kwegamba omanyi abantu bano mu lecture yaffe ezayitako twalaba nga kwegamba anna ahla nnaari abantu bano ab'omu muliro yadkhumu khalquhum obutonde bwabwe bugenda gejja okiwulidde bagenda gejja bakamale bukamazi bagenda kubeera banene bakamale bukamazi okiwulidde naye wa maa dhalika awamu n'ekyo fa inna nnaara mazima omuliro gwa Allah tabaraka wa taala tadkhul fi ajsamihim gugenda kubasensera kubayingirira ddala mu mibiri gyabwe hatta tasila ila a'maqi shay'in fihim gutuuke n'okubeera gutuuka ku point eri esingira ddala okubeera ebuziizi eri munda ddala okiwulidde mu kwegamba ku kintu ekyewala gugenda kubayingira gutuuke ne ku kintu ekyewala nga Allah bwagamba nti sa uslihi saqar ngenda kumuyingiza muliro saqar wama adraka ma saqar Sheikh Mazinga wanavunulawo ng'agamba nti wama adraka ma saqar negwe saqar omutegeera otya okiwulidde bulungi negwe guno omuliro gwa Allah tabaraka wa taala ogutegeera otya la tubqi wala tadhar ogutalina kyeguleka okiwulidde bulungi nti kakati waliwo kana akabumba tekatuuseeko omuliro ate simanye kakati ate amannyo goteka Allah tebigenda kubaawo lawahatu lilbashar gusanyawo kwegamba omubiri gw'omuntu gukola bubi nnyo omubiri gw'omuntu okiwulidde ate Allah naguzaawo lazima okiwulidde era ne guddamu ne bwatyo naudhu billahi minan naari saba Allah tutaasa omuliro gwe eyo ne suratu al-Muddathir aya zetulabye 26 paka ku 29 kakati abamu ku basalafu abakulembera bagamba nti la tubqi wala tadhar kigamba kitya nti ta'kulu al-'azm wal-lahm wal-makh wala tadharuhu ala dhalik wallahi omuliro guno genda kubeera nga gulya okiwulidde amakulu nga guwokya amagumba nga gwokya emibiri nyama nga gwokya kwegamba obusomyo gukusenserera ddala paka eri munda tegulina kyeguleka nga tegukituuseeko okiwulidde Allah subhanahu wa ta'ala yali agwogerako yagamba nti kalla layumbadhanna fil hutama omuntu agenda kuyingizibwa mu muliro hutama gutwogerako wama adraka mal hutama nego hutama omutegeera otya narullahi almuqada gwe muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala omukume ogwakumibwa allati tattali'u ala al-afida ogwisenserera ddala ne guyingirira ddala eri mutima munda eri suratul al-humaza okuva ku aya ya 4 okutuka ku aya ey'omusanvu wa barakallahu fikum naam wa kathara Allahu min amthalikum naam kakati Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi atugamba nti ta'kuluhu an-naru omuliro gugenda kumulya ani oli nanyine muliro agenda okusiranira mu muliro omuliro gugenda kumulya jamani ila fuadihi guyingirire ddala gusenserere ddala paka mutima eri munda fa idha balagat fuaduhu omuliro gunaba gumaze okutuuka eri mutima munda gumwokyeza gukoze gutya unshi khalquhu
okiwulidde abeera nga anafuwa abeera nga asirira abeera nga ggwawo ate nga addamu okiwulidde ng'ateekebwawo bupya asobole okubeera nti akola ki asobole okubeera nti kwegamba afuna ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala mu hadith endala okiwulidde nakani ono gundi Thabit al-Bunani yasoma etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala eryo oluvannyuma n'agamba nti tuhriquhum annar omuliro gugenda kubeera nti gubookya ila al-afida nga guyingirira ddala eri munda wahum ahya naye ng'ekyennaku balamu bulungi buli kimu kyonna bakiwulira bulungi nnyo okiwulidde buli kimu kyonna bakiwulira bulungi nnyo omuliro gugenda basensera guyingirire ddala paka eri munda. Allahu akbar na'udhu billahi minan nar banda kusaba Allah tabaraka wa ta'ala taso muliro gwe point endala gyenjagadde okukona keero olwaliro barakallahu fikum indilaqul am'a fi nnari okiwulidde okuvaayo okuyiika kw'ebyenda mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala ebyenda byani byabali abagenda okusiranira muliro abakaafu okiwulidde byenda bigenda kubeera bivaayo abantu babyetolola naki nga mu sahihain hadithi ya Usama bin Zaid nga jijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ombaka alaihi salatu wassalam yuja'u birrajuli yawm alqiyama omuntu agenda kuletebwa musajja agenda kuletebwa ku nnaku lw'ekiyama fayulqa fi nnari akasukibwe mu muliro ayingizibwe omuliro asulibwe mu muliro fatandaliku aqtabuhu fi nnari kwegamba ebyenda bye biyiike mu muliro okiwulidde ebyenda bye biyiike mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti fayaduru kama yaduru alhimar birihahu agenda kubyetola nga bwolaba kwegamba yetolola bimwetolola nabyo mu ngeri yemu nga bwolaba engamiya bwe yetolola olubengo bwayo engamiya yetolola bwetyo nabo bagenda okubeera nti bakola ki betolola wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min thalikum kakati Nabi agamba sallallahu mu hadith yennyini nti fayajtami'u ahlu an-nari alayhi abantu bo muliro bagenda kumukunganirako fayaquluna bagambe ay fulan owange gundi ma sha'nuk ate kiki ate mutawana gwe ate kiki byabeera bitya alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkari sigwe watulagira ng'okola obulungi ng'otuzizaako okukola obubi qala agenda gamba nti kuntu amurukum bil ma'rufi mu butuufu nabalagira ng'okukola obulungi nabalagiranga ma'rufu wala atihi ate nga nze sibikola wa anhaakum 'anil munkari wa atihi ate nembeera nga mbazizaako okubeera nti mukola ebikyamu ebibi wa atihi ate nga nze nkola ki ate nga nze mbikola. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutase ya rabbi atutase ebibonerezo by'omuliro gwe obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atulongoseze emirimu gyaffe atutase obubi bw'emyoyo gyaffe mu butuufu tubeere ku duniya wano nga tuli mu kukolerera akhira okiwulidde tubeere mu duniya wano nga tuli mu kukolerera akhira wa barakallahu fikum kwegamba obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusinkane azza wa jalla nga mutufu atuyisaawo nga tuyitawo bannange ebigambo nga tebigenda kubeera byangu n'akamu n'akeddagala omuntu yenna agamba nti nze guliyokyereeyo byaba ayogerako abeera tabitegeera abamanyi batugamba bulijjo nti inna ajsadana ala nnaari la taqwa emibiri gyaffe ku muliro bannange tegimalaako n'akamu n'akeddagala minafu okiwulidde bulungi twepankira bwereere tulongoose barakallahu fikum tutereze naddala janibu ya aqida enzikiriza naddala janibu ya tawhidi bannange okiwulidde bulungi omuntu yenna alisinkana Allah tabaraka wa taala nga yali mushiriku oyo agenda kuba awedde nga yali mukaafu agenda kuba awedde nga takyalinayo essuubi lyonna nti aliva mu muliro ebbanga lyonna okiwulidde bulungi ate Allah yatulagadda kubanga omuntu omulala era asobola okwepanka
okiwulidde n'ategeeza nga ye kasita gujjamu okyafe. Allah yatugamba dda nti la yuqda alaihim fayamuutu. Abantu bagenda okuyingira muliro gwa Allah tabaraka wataala abo ab'okusidaaniramu tebagenda kugererwa kiseera mbu bafe nti omuliro gubokyezza nti n'olwekyo bafe bafudde abo bavuddewo ebibonezo bya Allah bikomyawo. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, ate wadde okubakendeerezaamu n'akamu n'akeddagala tekigenda kubaawo n'akamu n'akeddagala. Nolwekyo barakallahu fikum abooluganda wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko ya rabbi ataasa omuliro gwe ate mu ngeri y'emu naffe atuyambeko tubeere nga kwegamba tugwewala. Okiwulidde? Atuyambeko mu kukola ebintu bye kugamba emirimu gy'abantu b'omujjana. Okiwulidde? Tutuuke okumusinkana ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga tuyingiza ejjanaye ey'ekitiibwa, ey'emirembe, ey'ebbeeyi, eya waggulu. Okiwulidde? Eya waggulu. Allahu akbar. Nsaba Allah akkirize ya rabbi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olwaleero tukomyawo insha Allah ta'ala we tujja okutandikira omulundi gwaffe ogunaddako. Assalamu alaikum.